simanyi kooti kyeriko n'okulaba nga tweyongerayo kyemanyi mu kweyongerayo kuno kijja kuggwa nga pressure amalirizibwa nga bamusalidde pressure nze yamukwata nga tukoleganye ne full figure ne afande damulira akulira oba bagiyita batya ebino ebitongole bya gavumenti so tusaba nnyo kooti etuyambe balabe nga bamusalira ekibonerezo kuba abavubuka abato okudda ku social media ne mukwata amasimu gammwe ne muvoola abazadde ne muvoola abantu ab'obuvunaanyizibwa mukwate nga amasimu gammwe muvume bataata bamwe ne bamaama bamwe teri ajja bagulako musango naye bw'oba olina essuubi nti ogenda kukwata essimu ye y'emitwalo 10 ovoole Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ovoole Speaker Amongi ovoole Museveni ovoole n'abazadde b'abantu abalala ne muhoozi tubadde tubasaba mukwate amasimu gammwe vola taatawo vola maamawo teri agenda kusiba naye bw'oba ovoola abantu abatalina bayi yakukuza bw'obanga ovoola omuntu atalina musango fete tugenda okukwata nga amateeka bwe galagira nga nze Frank president wa TikTok nkyabakwata ate bangi mukyaliyo bangi bali ku list bagenda kukwatibwa mwavaayo ne mugamba nti abaho avaayo atya n'akwata omwana eyavoola Kabaka wa Buganda ng'ate Munyarwanda oba Munyankole amwe Ugandani kinkakatako njagala nsi yange bw'obanga toyagala nsi yo tunwanga bavoola Museveni tulwakuba Munyankole ate ng'oli Musoga okireke but nganze Frank ayagala ensi yange ngenda kubakolako nga amateeka bwe galagira the good thing twabadde mukana akavuyo ak'okukwata pressure ne wavaayo omukyala bamuyita Helen Soku yakulira ekibiina kya patriotism nampa omulimu mu State House ogw'okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe mumwadde mumanyi nti mukubabaho nti lwaki yarwanira Kabaka wa Buganda ate nga Munyankole oba nga Munyarwanda nenfunamu ekyamagero rwanira Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi ebirungi bigenda emikisa gyeyongere Kabaka wa Buganda yalike mandwa eza Buganda yonna all Ugandans twesimye nnyo kulwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava ddanaffe tukikuumenga nze Matovu Ronald era ndi munnamateeka mu ofiisi ya Ssaabawolereza nakulwayo tukomyewo mu kkooti ku musango gwa pressure 24/7 era kkooti emwongeddeyo okutuusa nga 11 April nga state asabye kkooti ebongereyo obudde okunoonyereza ku kukomekkerezebwe inquiries zimala okukolebwa then omusango gutandika okwajja bannaffe tebaajulira ku kusala kwa kkooti omulundi guli era tebasabye bail naye ffe tekijja tujja ku mulamwa era tukunga Abaganda bonna bannayuganda bonna abalumirirwa abakulembeze oba abalumirirwa obutatyobola ddembe ly'abantu naddala abavubuka abakozesa ebyomutimbagano babeere bagumu era tugenda sigala nga tukola kye tulina okukola era ne state nkimanyi agenda sigala nga akola kyalina okukola so tukomawo nga 11th April 2024 saawa 3 Uganda nziramu okwebaza abavubuka bonna abazze ku kkooti olwaleero okugoberera ensonga eryabo eya pressure okulaba nga yavaayo n'atyobola Namulondo n'abakulembeze ab'enjawulo ng'abavubuka ba Buganda tetujja kussa mukono okulaba nga tulwanirira ekitiibwa kya Namulondo nga ezimu ku ssemasonga 5 n'olwekyo nkubiriza abavubuka mu Buganda bonna era mbeebaza obwagazi bwe balaze eri Namulondo omuno obwakabaka kubanga omwoyo gwa Buganda ogutafa bagulaze bulungi wano ku kkooti ne wabweru bwa kkooti ng'emulaba n'olwekyo ne 11 Ogwokuna mbakubiriza mwenna mukomewo wano tufube okulaba nga ekitiibwa kya Namulondo ekitiibwa ky'obwakabaka ate nga mukimanyi obulungi guno omulembe Ssaabasajja Kabaka yawukwasa abavubuka yene essaawa okulaga nti tesobola kutirira Namulondo kanse abakulembeze bannaffe Lwankobazambogo mu ssettendekero wa Makerere tukomyewo wano ng'abavubuka ba Buganda okuddamu okulwanirira ensonga ssemasonga esooka ey'okulwanirira n'okutaasa obwakabaka bwaffe abamu balowooza tugenda kukoowa naye omusango ne banaagwongezaayo komawa tetugenda kubongoota nga Ssaabasajja Kabaka bw'atukubiriza tukowoola abavubuka ba Buganda bonna abantu ba Buganda bonna okuvaayo okufuna obusungu obw'ensonga okwenyigira mu nsonga y'okuwanirira n'okulwanirira obwakabaka bwaffe n'olwekyo weetuli nnyo oba bbanga kyo babbanga ki tugenda kusigala nga tujja wano okutuusa kkooti lwe n'ateekawo obwenkanya ku muntu oyo avaayo n'avoola abakulembeze ffe bwe tuwa ekitiibwa.